ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Buterevu nkwaniriza nate ku Unique Media abali ku Focus TV mwe bali okubanga mugoberera emikutu gino gitambulira wamu okulaba nga tubunyisa enjiri okulaba nga tubunyisa eddoboozi erigatta ku muntu owa bulijjo atulaba nga tubunyisa ebyo ebigambo bitukakasa nti omuntu baba biwuliddemu omuba babiri babaako kibapiikingamu. N'olunaku lwaleero ndi ne muganda wange Samike Sebo Mukama Feyozibwe. Amina adde. Ogamba otya? Mukama njagala. Mukama ayagala buli omu. Buli lunaku. Ate olaba akyayagala aboonoonyi. Olugiru kyali luki? Luggule. Nkyaba busaye Mukama anyambire eddala ankozese enkukyusize eddala. Mbuuliza ku balabi. Okyukire eddala. Mbuuliza ku balabi. Abalaba Unique Media. Nga sinnababuuza nakyeyama okubuuza olokoka ddi. Waliwo ne bwe nagenza mu comment n'agamba alina kwatula kati. Tekyalina kwatula kati. Teri lunaku lulala. Oluva mweno sho. Neri we watugamba. Neri bwe nayogera. Ogere ntya. Chris, bwe tuva wano. Oyatula. Kati nkikyusizaamu. Bwe tuva wano. Waliwo ne yaŋŋamba nti tuli wambuzaabuza. Nti Protestant, Catholic, bali abantu. Naye comment nagira bali abantu babiri. Waliwo ba Catholic ne ba Protestants. Kati mwe mwawukanira wa? Bali ba Katoliki. Mwe muli baki? Tuli ba Kristaayo. Byawukanira wa? Anglican. Kati mpayo differences biri byawukanira wa? Abantu bano enzikiriza zaagala okufaanagana. Era n'engeri gye tulambukiramu ebintu byonna byagala okufaanagana. Naye ekiyinza okwawula abantu abo babiri kye nagambye nti ye leadership eri engeri gye tulungamizibwamu. Mwe muwasa? Ffe tuwasa. Ate era n'abaliowo emyoyo ewaffe bawasa. Kati jasanga eri nga abafaatha bo tebawasa. Bakirizibwa kuwasa. Yemwe abadduka mu Bakatuliki. Kati mwe mwava mu Bakatuliki. Nsibe ekitebe kiri nti buli muntu obukulembeze bwaffe butulambika bulala waliwo ebikyuka. Bano mbabuuzaako mwenna abalaba Unique Media n'abali ku Focus TV nti Mukama waffe yeebazibwe. Gwe olunaku nga tutambudde bulungi eyatonda eggulu n'ensi olina ofukamira osabe tokabira neighbor tokabirira muntu yenna akuli kumpi. Others bagenda kubanga bakusunga bakusekerera. Omuntu ekayika atatusunga amanye atumanye ekituufu kye tuli atupulaningira obulungi ye Mukama waffe Katonda. So fukamira musabe kyo kijattirira gwe teeka mavivi ku ttaka buli mbeera yonna. Gwafunye ebirungi
okwebaza nakyo kya buntu. Fukamira weebaze. Tujja nnyo okusaba. Kusaba nnyo naye ate okwebaza. Ngenda kusaba. Exactly. Niyo mwaka mulamba ku kanisa n'olabayo abantu babiri abeebaza. So okwebaza kulungi, fukamira weebaze. Program gye twasembayo okukola eyo. Abamu baajagadde. Omwana yageze n'agamba Apostle abeera mutume. Awo ensobi twagikolamu. Then n'agamba nti prophet abeera nabbi. Kituufu. Naye ate era mu story eyo twali tunyumya mu video eyo twaddemu ne tukitereeza mu maaso. Wano tufunyeyo omukisa okwongera okkittaanya. Prophet abeera nabbi, mutume abeera apostle. Kati ngasabi mu mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero nze nga nze ndi mu kwebuuza era njagadde nkutuuze mu mulamwa guno. Omulokole ono y'ani? Kubanga bw'ogyeko baffe abakkiriza mu nzikiriza zino endala waliwo bingi mu maaso awo byejja okujja nnyonnyole naye tutandike n'ekyo then tulabe mu maaso wali. Omulokole ono yandibadde atya era y'ani? Omulokole ye muntu eyakkiriza Mukama Katonda waffe, nakkiriza n'omutima gwe, nayatula n'akamwa ke, n'abatizibwa, ate n'atambulira mu nkola za Mukama waffe nga wayagala tutambule. Ye mulokole. Mbaddemu olina osooka n'okkiriza n'omutima gwo n'oyatula n'akamwa ko nti ndokose. Awo obeera okoze endagaano. Wadde abamu boogera ebigambo ebyo alowooza azannya. Oba okoze endagaano spiritually nti ndokose. Kubanga mu ndagaano eyo oba oyatula mulimu okwegaana. Sitaani n'ebikolwa bye byonna. Kitegeeza omenyawo biri oyingira mu the new covenant. Okitegedde? Kati n'oyatula n'olokoka. Ekiba kiddako kubeera kubatiza. Era nkulya oba oli eyo nga wayatula nga tobatizibwanga. Oli wa kitundu. You are half-baked. Tonajja. Tonnaba kujja bulungi. Okitegedde? So genda bakubatize. Oyo ye mulokole. Naye tekikomera awo. Kubeera osobola okukola bino ebina. Naye ate n'oddayo n'oyenda. Naye ate n'oddayo n'obba. Obusungu bukyakutawaanya. Bwe bakugambako ggwe okuvuma kyalayisi nnyo. So ebyo byonna Katonda atugamba tubireke. Yesu byonna wabikola naye tosonyiwa. Hadda akunyiiza tosonyiwa. Ye gwe omwagamba nti okusabira omuntu ate obiddiza oli. Gwe omwagamba tubizzeeyo. Toli mulokole. So obulokole kiri first step ogikoze. Yes. N'obatizibwa nakyo n'okikola. Oyingidde mu family. Naye family gy'oba oyingiddemu si ya bed of roses. Ya lutalo, oba ozze mu lutalo. So sigala olwana. Naye ng'ekikulwanya ki? Kusigala ng'oli mu kkubo eryo ly'olina otambuliramu Katonda waffe lye yatugamba otambuliramu. Okitegedde? Kyova olaba kubanga lizibu okwenenya ko tteeka olina okwenenya kubanga oyonoona buli kaseera. Oyonoona mu njogera, oyonoona mu birowoozo ne mu bikolwa. Okitegedde? So obulokole ko ngambye omulokole y'ani? Yes. Omulokole yali mu lutalo olumutwala mu ggulu. Yali mu lutalo olumutwala mu ggulu. Ye mulokole. Era tosuubira nti ojja kujja olokoke bitereere. Sami, oyogedde ku kyokubatiza. Omulokole abatizibwa ddi? Omulokole abatizibwa nga
yeesaliddewo ng'abitegeera ku myaka emeka ng'otegeera 18 naye nga weesaliddewo nga ggwe nti kati njagala beera mulokole yenjawulo gye tulina nammwe nti gwe omwana maybe aba yakazaalibwa muto ne mumutwala ne mumubatiza nyina kawala kange twakabatiza ka myezi kati wakabatizanga ani nziraamu wakabatizanga ani mulokole mubatiza ddi sooka tumalirize wali kyendiko okibuuza ddala nkuddemu gwe wakabatizanga Sami wulira nga taata wulira ngenda kukuleetera ku channel eno era omuntu ali mu position y'okuddamu ebintu bino muleete nze siina buzibu atuula reasoning out because ebyobulokole si bya reasoning out ebintu by'obulokole Katonda ali mu ggulu yatulekera constitution bili stipulated bulungi kakati omuntu anagobatiza nti ategeera omuyingiza mu biki byatamanyi ndagaano kyeyo gyayingiramu tagimanyi kywa mu bulokole olina okusooka n'osalawo n'omutima gwo omwana omuntu aba tannasalawo na mutima gwo n'ayatula n'akamwa ke kitegeeza Sami omwana omuntu aba tannaba kwogera n'asalawo n'agera ne bamubatiza omwana omuto era kyemmanyi wadde essaaliyo olunaku lwatuuka mwamwambaza ne mumutwala ku kyaki ayinza n'okuba musajja wattu oba mukyala wattu yali akaaba n'okukaaba ye ayagala mata kunywa mwe ne mumubatiza bali mumuyiira wali amazzi bamubatiza ekire balina okukubatiza ng'otegeera nga teri akukase kyembuuza ano Sami kyandibadde mu bbanga ki nze Sami I think nabatizibwa nga nnyina emyaka nga 10 naye olemaze otegeera nze nali mbitegeera kwanze nayambibwa from day one sibeerangako mu ddiini yonna nze nagenda otegeera ng'ewaffe tuli balokole so nze ngenda oweza myaka 10, 12, 13 nga ntegeera nga mbitegeera so kyengezaho okugirayo nti omulokole alina kubatizibwa oba alina okwatula ng'ali ku ssa ery'okutegeera nga yeesaliddewo nga tayatula lwa muzadde we tayatula lwa jjajjaawe tayatula lwa mukwano gwe ye nga ye kati obeera ng'oli mu position eyeetegeerera osobola okugenda n'oyatula n'obatizibwa mu bulokole okitegedde ekirala iffe bwe tuba tubatiza olina okubatizibwa mu mazzi agatambula lwaki mbuuzizza ekyo waliwo enzikiriza enzala ezitakozesa ago lwaki ku balokole gaba gatambula olaba okubatizibwa mu Luganda kyeki ndowooza twakigandaza bugandabaza okubatizibwa okunyikibwa kati okunyikibwa kyeki kyekisookera ddala kitegeeza onyikiddwa mu mazzi amaki amangi kakati abakwata mu kataasa awo n'akuyisa mu maaso ati aba akunyise ng'oddamu yesi onno simanyi wajja era ani akuliisizza ulira Sami anti nzijja ulira Sami akwata amazzi n'akumansaako bumazzi aba akunyise ekyo kimu ekyokubiri nkyaliku ekyo ekibuzo era ningende wali lwaki gatambula ekyokubiri okubatiza kuno tukukoppa kwani ku Yesu Kristo yajja bamubatiza era bamunyika yenna so si kumutonyezaako matondo g'amazzi era we yamala okunyikibwa egundi eki dove bagita dove eddaavu
there's a dove kano mu Uganda bakayita akakeeru akayiibwa nejja era eddoboozi ne lyogera nti oyo yeki ye mwana wange okitegedde so tukola ekyo kye tulaba mu Bible kyola atunnyika ekyokubiri lwaki galina oba nga gatambula you're washing away your sins nti buli bagakunyikamu ebibyo gakuoza gwano olaba kikolwa kino but spiritually kinene okusinga mu kunnyika kuno kooliko koolaba kwekibuzo kyandibadde gakooza gatya bw'omala okunyikamu spiritually kinene kyolagwa atannaba redde nga byakuzannyamu togenda amazzi gonna kasagaba gatambula gonna kasagaba gatambula era ng'omuntu asobola okunyikibwamu yesebo Sami omwana ono ng'akyali muto nga Sami kitaawe mulokole tanaweza myaka gyetegeerera yaba agwa mu tuluba ki woba okyali muto adde bwe wali omuto kiki wali weesalirawo waliwo so kitegeeza omwana ono waba muto taata mulokole maama oba mulokole omwana ono agenda n'abazadde bye bakola kubanga ebintu ebisinga tubiyigira ku bazadde baffe tubiyigira ku bye batulaba tutegedde in fact amaaso gano gatuyigiriza nnyo n'okusinga bye tuwulira okategedde so omwana waba muto by default agenda kugoberera abazadde bye bakola kuba byabadde alaba ne command zizeezo ku Sunday tugenda ku church ye lazimanyi tugenda ku church ku Sunday ekyenjawulo nti we mutuuka ku myaka egy'okwetegerera waddembe okusalawo asobola okusalawo so nga ate eri ewaffe teri option munnange nga woogambye nze siriiyo muzadde mukristaayo muzadde mukatuliki kati kikyama okulowooza nti olw'okuba ndi mulokole automatically n'abaana bange balina kuba balokole si gwe bali munda omwana ayinza okukula n'abigaana mu bulokole temukaka tetukaka era we wabaayo oyo omusumba yenna akukaka okulokoka mufeere mubbi muveeko pasita taterawo mbeera abaana be kulokoka bane mujja kuswaza ekifaananyi kyange abaana bange mujja kiswaza mulokoke kituufu ebyo byogerwa naye tokaka muntu kankoye ekizampo ku nze nakula nga ndi mwana era nali mu bya bulokole gye nakuliramu nga ndi mu Sunday school nga ndi era njukira nayimbanga mu Sunday school naye nali mpeza emyaka ndoza ginganga nga 7-8 ne bitandika okuntama nga sibyagala ebyokuyimba n'obulokole nga ndaba okitegeera kati nga ku Sunday sirina kyakkola nyina okugenda kubanga abazadde bagenze okitegeera nga ngenda naye nga siri mulokole nga byantama ngenda kutuusa mukolo kati abaana newoona abakaka n'ogera nabo ku church n'osiibanga nabo n'obakaki as long as mu mutima gwabwe tebanaba kwesalirawo oli byoliko bya kiyaayi. Sami tulina ziyite enjogera ziyite misconceptions ziyite ki nti mulimu ebintu bingi ebize mu nsi yatu Uganda nga bijja birondoola abantu naddala abakkiriza oba baweereza mu kifaananyi ekirala oba ekyenjawulo. Sami oli mulokole Chris mulokole naye nga ate we muva ku ebyo omulokole bwe yandyeyisiza oba bye yandikoze eno ensi oba mu reality ng'ate ebikolebwayo birala. Kikutegedde
nti osanga Sami musajja mulokole era omukkiriza agoberera ebyo byalina okugoberera oba byalina byakkiririzaamu naye ng'ate bwe tujja mu nsi oba eno mu reality ate akola birala vice versa. Bayibuli egamba tobbanga mubbi muzibu naye ng'agamba mulokole era y'omu gwe tusanga ku kituuti nga babuulirayo omusajja agenda mu gundi mu kkanisa buli wa Sande naye nga mwenzi muzibu. Aya kino kiva ku kinga ate obudde bwe bamala nga babuulirirwa bandirowoozezza nti Mwoyo aba ateekebwateekebwa anti kyekiri kye nakugambye nti kyeki kye nkwadde example yange nga ndi muto nti ku kyaki nagendanga naye nga sibyagala ngendayo lwa muntu timunaye te kati muzeeyi waba agambye tulina okugenda ntusaba so kyeki natandikiddeko nti obulokole it is a personal conviction terya kkaka olina kukyuka nga ggwe nga ffe tulina kulaba nkyukakyukayo nti adde akyuse igwe nga ggwe enkyukakyuka olina osooka n'ogifiiringa olina okuba nga weerabamu enkyukakyuka igwe bw'obeera nga mu bantu olaga oli mulokole ng'ate ebikolwa si bya bulokole toli mulokole because actions speak louder than words. Ekirala bangi abeeyita nti balokole naye byaddala nga si balokole. Ekibala kyo we kiba ebibala byo by'otulaga oba by'ovaamu eba nga tebiraga bulokozi toli mulokole n'oba okyeyita emirundi 1,000 kubanga bintu bya faith tebiriiko eno gyendi n'eno gyendi olina kubeera wamu. Okitegeera ke kali omusajja ke yagamba pasito omu nti tosobola kwagala sitaani nga ne mukama omwagala tosobola kwagala kizikiza nga alina ekitangaalo kyagala. Olaba wano we tuli enzikiza wejja tosobola kulaamu kitangaala kikola ki? Kivaawo. Era ekitangaalo kinajja enzikiza ng'evaawo. Tosobola bigattika. Tosobola kubeera wamu. So you're either a mulokole or not. Nolema kwerimbika mu kifaananyi kya obulokole tetubulabira ku bigambo byo. Awe tulina obuzibu n'abatulaba abo. Mbulookuba Sami agamba mulokole. Sami mune yeeyita mulokole. Mbulookuba Sami agamba mulokole bwe munalowooza nti Sami mulokole. Obulokole tubulabira ku bikolwa byo. Ak'obuntu kasigalawa Sami n'eddiini gy'okkiririzaamu. Ak'obuntu katya? Mulimu eri eddiini egamba eyinza okuba tekkiriza kuddiza revenge oba okwesasuza. Sami najja ng'omuntu nikijja ne kiba mbadde ntambulawo ne nkulinnyako which is very okay. Omuntu anyiiga Sami n'akuddiza oluyi. Kino abavudde ku nnono ze ez'obulokole oba kyo kisigala nga kyabu kitegeeza okukuba oluyi bwe busungu si we kiri kwe kwenenya kuli olina okwenenya nti okoze ekikyamu ekisooka nga tona nakwenenya osooka n'okkiriza nti nkoze ekikyamu mu ggwe genda weenenyeze g'okubya oluyi then weenenye eri Katonda naye era nga osabe ennyo Mukama akuyambe akole ki akukyuse because gwe oluyi lw'okubyawo si gwe alukubye obwo obusungu tebuli mu ggwe nti bukutuddemu mwoyo so kitegeeza ogujjawo otereera teri yagenda ne yeebaka ku bakazi nga yakikolanga ye tekiriiyo mwoyo gwa bwenzi gukubamu bubeezi nga gwe newoba olina gwe waakavaako n'olaba omulala wano era ng'oyaka kitegeeza w'osaba Katonda kivaawo tubalaba akaaba kuba guba mwoyo balaba adde wakyuka
Anedda sigamba nti mu bukyamu. Ekituufu kiri nti we wali w'oli kati. Olina bye wakyusa. Mu bulamu olina bye wajjo. Exactly. Nange kennyini nakyuka. Sabi wakyuka bannaaye. Mbeera olumu ne njogera ne gamba ne ngamba sajja yakyukira ddala. Ate mwantegeeranga butegeezi. Ekituufu. Tetwakuwanga nnyo budde ku. Temwantegeeranga butegeezi. Twakuwanga nnyo budde kwekenneenya. Ekikyuse ku nze kyakubeera nti kati mbyogera. Nedda tewabinyegangako. Nasirikanga busirisi. Kyekikyuse ku nze. Sami. Awo wennyini we tuli ku nsonga y'omuntu n'enneeyisa. Waliwo ebintu bibiri. Buli muntu alinamu patisi bbiri. Ey'omwoyo n'omubiri. Naye tulabye nga mu kkanisa era gwe mennyini ovaayo n'ogamba nti walina kubaayo kulyowa myoyo. Emyoyo gino bwe gumala okutereera oba ne guteekebwa mu layini entuufu tesobola kulabayo bikolobero bya mubiri. Bannaffe bangi abali mu kyaki ng'ebigambo bibabulira bingi nnyo birungi nnyo. Abakulembeze nno abakutukulembera abalokole abaki mu ddiini zonna ez'enjawulo naye ng'ate we bafuluma eri ebweru ebikolwa bikyuka. Omuntu ono ayina abantu abamugoberera abamukkiririzaamu. Sami bw'ogamba tujajinge bwe tutyo nga bw'ogambye nti lwakola ebitajja nakirokole na ddiini kyemugamba abamukyamu. Abantu baveeyo balekeraawo okumugoberera oba ye akyenenyeze ye ng'omuntu era asigale ng'akola ebyobwa Katonda. Oyogeddeko nga mukulembeze. Yes, mu kkanisa. Mu kyaki. Naye nga byayogera si byakola. Si byakola kyokka ate bambi ng'alina enkumu n'enkumu z'abantu abamugoberera. Okay. Kakati olaba Adde. Bayibuli yogiraba. Buli ekyawandiikibwa mu Bayibuli nti kirina okutuukira kijja kutuukirira. Obaddi. Kati abantu abo abasinga abali mu mbeera eyo balina okubaawo lwansonga batuukiriza byawandiikibwa. Ku agenda kwe bali oba twagala oba tetwagala. Kyola kati basusse obungi. Ayogera kirala akola ki? Akola kirala. Naye tulina kukola ki nga ffe abagoberezi? Si kyobuuziza. Yes. Omugoberezi Bayibuli egamba nti abantu bange babuze lwakubulwa kumanya n'okutegeera. Mukama wakuyamba n'omanya era n'otegeera nti bannange kino kiri bwe kiti. Then tandika okweyisa ng'omuntu omutegeevu. Ove ku oli byakugamba weesalirewo. Yes. Kubanga omusumba oyo si yakutuusa mu ggulu. Prophet oyo si yakutwala mu ggulu neva tebakikulimba. Bayibuli lwaki tukuŋŋaana then? Anti okukuŋŋaana ekitukuŋŋaanya Bayibuli nga weegamba nti omu babiri Katonda abaawo. Ekitegeera ekitukuŋŋaanya maybe kwatira wamu tusabe Katonda ake. Kitegedde ono omusumba obaani bana betubeera nako omulimu gwabwe gwa kutugayidinga nga kye twayogerako nti kubeera nga taate waka kutuluŋŋamya. Okitegedde? Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Kati obuzibu obulwa abasumba bano kye bakoze beekutte ne beeteeka mu kifaananyi kya Katonda. Ne balowoozesa omugoberezi ono nti bwe baba tebaliiwo Katonda taliiwo. That is wrong.
era no actually muyinza notuuka ndowooza ku kkanisa ne mulinda omusumba ono ajje waba talina gye twali tukikolebwa kati gwokimanyi mu makyaki ago omusumba aba yatambuddemu waliwo abatasaba paka lwadda bo bakitwala nti ono yaliko ki ekyo kikyamu Katonda ali wonna ne wano wetuli wofukamira n'osaba awulira kakati ombuuliza tulina kukola ki mutuufu gweolaba omusumba awo ng'akola ebintu ebitali mu Bible teyeeyisa nga Bible wegamba kweyisa byabagamba birala byagamba birala ne byakola birala okyakolayo ki gwe ngonziramu mutuufu okyakolayo ki kubanga atamanyi wadde bagamba nti obutamanya tebukuggisaako muki musango naye ate gwe yamanya n'okisigala ng'ogoberera ekyo kyewategedde golabika gwajja okukola ng'enku tujja kuleetera Kaganda kuba wamanya otegedde nti omusumbawo ebintu byakola bikyamu ku katuuti wali akugamba birala nenaakola birala otegedde akola bikyamu kati bali abatanategeera soke tubaleke tuli kuggwa ategedde lwaki okyakuŋŋaanira awo ng'omaze okutegeera bikolebwa onziramu ki senga nkikubuuza okitegedde nange ye musumba wange anti tokiraba yoyo gwolaba yeyanjatuza olaba abasumba bano balaba omusumba tulina omu yali mu ggulu bano jasiba bano these are vessels mwayise eddoboozi lyolumu nga onaakwata omuzindaalo n'oyogera omuzindaalo guli si gwegwogera mwowulira eddoboozi adde yayogera akutta omuzindaalo kati abasumba bano baprofeti bani ndi kubatuufu siriko bafere ndi kubabona abasumba baprofeti baki these are vessels omusumba oli yennyini mwayise eddoboozi lye ffe tumuwulire okategedde kakati omuzindaalo ogwo kati ng'owulira adde ng'ayogera ku muzindaalo ngamba ng'okuuma nnyo omuzindaalo okusinga adde omuzindaalo gwogera ogwo omuzindaalo gwogera ebigambo ebirungi gwe nga weekwata omuzindaalo oli tolina kyomwagaza naye ng'ayogera ebigambo omulaba wali omuzindaalo guno banegogera bulungi gwogera bulungi one message ane kati oba ofaananyi nga etwali abato ng'olira ku leediyo gwe nolowooza ayogera ali mu leediyo abamu twazaasa exactly tulabe ki ekiri munda kati oli ayogera ayise eddoboozi mu musumba ono mu profeti ono mu apooso ono okitegeera kati gwe wate woyagala nnyo apooso okusinga oli ayogera era n'omugulumiza nnyo n'ogulumiza nnyo ono kati ng'oli afuna obujja Sami awo wennyini we tuli omuntu ono omukkiriza oba omulokole mu byonna byonna ebisabibwa Mukama aliko ekigero wasasulira oba waddiramu essaala zaffe omuyise maali nti kati eweddeyo mu sitoowa beera kikubuuzizza akantu ako kasoke nkiddemu nedda talina kigero awuliriza all the time kati leeta ekibuuzo kyo waliyo abantu abavaayo abantu bangi bavuddeyo babi ne basanga okusoomoozebwa kukuno nja kukozesa amannya ge tulina wano saamu agenda ku ssomero n'asaba kulisa agenda ku kyaki naye n'asaba naye kulisa afunyemu okwennyamira agamba byange nga tebiti byensaba biganye nga Sami wasaba bijja ebyange nga biganye awo nowe wava akasajja ku mutima ne Katemba najja alekerawo n'okusaba Mukama Katonda ono ali wadinga ddi oba kakati
njagala bantegeere bulungi. Awali sensitive nnyo. Njagala bantegeere bulungi. Era kankaddemu omanyi gwe buli wenkoogera oseka. Sinza asinga okutegeera. Sami si yasinga okutegeera. Kivola baba n'omwaganya nti oyo yenna asobola okusomesa even better than me. Platform weri. Ajje n'enamba z'essimu kweziri ku screen. N'ewange nja muwa. Naye ebintu byenjogera by'ebintu byenzize Mukama nnyamba okutegeera. Nyiza okubanga okutegeera kwe tekunnakutuuka nga kukyali kutono, volume ekyali ntono. Exactly. So ngena kiddamu eyo capacity. Adde tusaba naye tusaba tutya. Koyinza okuba osaba naye ng'osaba bubi. Mukama Taata nkusaba, Mukama Taata mwaka guno ng'olwa kapoloti, Mukama Taata nkusaba mwaka guno nvugeyo ku motoka, Mukama Taata nkusaba mwaka guno buli kaseera ggwe. Mukama Taata nsaba ontambuze bulungi okudda ewaka, Mukama Taata nsaba ekyoloni, nsaba omukyalo omulungi, nsaba abaana ezzadde. Buli kaseera ggwe. Naye g'osaba ebibyo bikola. Wankaddemu. Mukama we akuwa omusaala omukolera biweesa omusaala. Kubanga buli muntu ali ku nsi eno alina papasi. Yes. Buli muntu ali ku nsi eno nawe Adde Katonda alina ensonga lwaki yakutonda. Ekyenjawulo kiri nti nze nnyinza okumanya lwaki yantonda gwe n'otakimanya paka kufa. Kati gojja kusaba naye nga talina kyakwagaza okole. Naye gwe olina by'osaba by'oyagala. Abiwulira. Kye tuba tusooka okugjawo tolowooza nti tabiwulira. Abiwulira. Era ne megamba nti gundi ye nga biddiddwamu. Abiwulira. Naye nsoose kubuuza kiriŋŋalo nnyinnyonnyola ekyessaala eno nti gw'osaba ayinza n'okuba yali akuwaddeko ku bimu naye bino by'osaba bitandise okulwawo. Ebibye ye biri bye yakuwaako ko byo wabyebaza. Teweebaza. Adde wowe omuntu ekintu thank you olina kyekongerako. Ku bye mbadde nnyina tennyongerako. Naye oli wagikugamba owulira oti? Owulira eddembe. Okitegedde. Era n'omundi omulala singa aba alina kyayagala kyangu okukuwa. Tulina abantu categories nnyingi ze ngenda okukoonako. Tulina abantu ye nga yamanya kimu kusaba. Mu bulamu bwe tamanyiiyo nti oba naye ayinza okusabibwa oba ayinza okuwa. Teyeebaza. Olumuwa? Tajagamu ne mu Katonda Taata weebale nnyo ku kyewankoledde. Okitegedde? Ewakampadde. Ekirala Katonda yatulekera essaala eyo mu Bayibuli. Kitaffe ali mu ggulu erimu byonna. Ne bw'oba osabye eyo. Ne bw'oba osabye eyo emala. Erimu okusaba, erimu okwebaza. Weebale. Erimu okusinza, erimu okutendereza, erimu okusaba, erimu okwebaza. Ffe twakwata kusaba, omutenderezaako, omusinzaako. Era n'omusumba ne baba yakaaganya bannange buli muntu yeefumiitirizeemu ng'olyoka omuwa olukalala lwa lisiti. Ate no n'osaba nga weemulugunya. Notandika n'omuwa tayimu. Katonda w'otankolera kino nze ngenze. Omwaka guno otegedde ani g'omanyi. Kati w'ogenda n'abaaki. Kuggwe naye ani asinga okwetaaga ani? Era ani asalwa? Ani asalwa? Nze nno ndowoozawo nti gwe kola bukozi kitaawo by'ayagala amaka gajja kunyumira. Ewaka wajja kunyumira nti buli wanadda ng'ava ku mulimu akujjukira n'akugulirayo akantu. Mwana wange omwana wange
lwansonga omuweesa ekitiibwa omuwuliriza omugondera gwe kola ebyo tojja kuddamu tawana nakusaba nnyo bijja kujja ekirala oba kino kyogere Katonda oyo omulaba yakumanya ng'okyali muki mu lubuto lwa maamawo nga naye tonneemanya sayina pulaani yo osobola okubeera ng'okaabirira ekintu mu butuufu nga Mukama alabira ddala wakikuwa akufiirwa nensaba nenfiirawo nsabayo kakalina waakiri naye ng'akiraba waaweera adde kakalina musajja ajja kulinnya ku banne ku mutwe ng'alaba tonnabaku kwa Katonda atuwa bye tusobola atuwa bye tusobola kati nga Katonda alaba adde Yesu ansaba mwana wange ansaba kituufu mulaba ansaba naye ate wembimuwa ŋŋenda mufiirwa tannatuuka kubifuna asigale nga mumativu n'ekyo era asigale nga angulumiza oba nga because kankuwa example tulina wano abantu nga yali tava mu church ng'asaba adde Mukama mpa omulimu Mukama mpa omulimu Mukama n'omala ompa omulimu Mukama n'omala ompa omulimu abo amusuubiza ne bagenda mu ndagaano webale okimanyi tubyerabira yes bye tuba twasuubiza kyokka jjukira w'osuubiza ya amanya teyeerabira nti omwana okamuwe ndabe n'amuwa omulimu taddamu labika mu church naye nga buli w'omubuuza omanyi kyagamba musumba mune musumba bize musumba mpumula Sunday lwokkanyi n'okwoza ate ku Sunday n'okwoza naye mugamba muti eyo bannange obuweereza bugamba ki takyalina nabo mbadde nsaba guno mutwalo gukubeeremu takyalina budde bwa Katonda kati yakwata omulimu ne gutuula mu tayimu ya Katonda nagambye waabujja olwo mugaseeko omulimu mugaseeko kati omulimu gw'osinza Mukama Katonda wompa omusajja Mukama wenva ku lujja Mukama bannange n'amukuwa n'otaddirayo ddala nti ate kikita omusajja mufumbira lekabo kacyayi ngenda okumaliriza musumba nga ndireeti naye mbirowoozaako nnyo Mukama tumwagala okategedde waabujja kireza okutta omwami ono omutadde mu kifo kye okategedde kati waliwo ebintu ebimu nga Katonda alina kyolaba gamba takeerewa ate takeera akolera mu kiseera kye okitegedde takeerewa ekiseera kino kyakoleddemu kyekituufu kati gwe adde just imagine senga yakuwa ebintu ebimu bye wali omusaba kuba kati ebimu bye wasabanga yajjanga abikuwa nze nkumanyi naye just imagine bye wasabanga myaka 10 emabega 18 senga yabikuwa senga tewafa senga wooli gwe n'awantu n'oli atulaba yes gwe kuba akafanyi bye wali osaba mu myaka tukole myaka 10 emabega senga yabikuwa nze amazima senga yabimpa senga siri mu kwogera bino senga yabimpa obudde wandiweto bulina yinza n'okwasa nga nnafa okategedde obudde wandiweto bulina obwo zade si bulina naye bamala otuwa ensobi gye tukola tuddira ate ekifo kya Mukama mwabadde then munnaffe oli gwe batannawa n'alyoka akuba emimiro n'akuba emimiro kati waliwo olumu by'osaba nga mubutuufu ayagala obbikuwa naye nga tonnatuuka kubeera tonnatuuka kubifuna osigale ng'olinga wooli waliwo omuntu ali mu kusaba akamotoka awo naye nga bebakamuwa Katonda ye alabira ddala ogenda kufa siriimu omwana ono kaanaafuna akamotoka bwati kati mubanga lyomala ng'omusaba olowooza nti omusajja tampulira yalaba akuwulira naye akwagala nnyo akwagala nnyo alaba emaaso gwe gy'otalaba sema ekyo kinvuga ne kitwala ku point eno Mukama Katonda abantu batuwangaza nabo mu society ffe bye tukkiririzamu bye tulowooza nti bye by'omuntu ali successful
yandibadde nga abantu abali mu church ba mu kanisa be babirina. Tugenda okuddamu ffe okuweeyinga oba okupimapimamu ng'ate abali mu ludda luli abatamusinza nga be babirina. Ekyo kitegeeza ki erinza omulokole? Anti kati omulokole Katonda takusuubizanko kuba na ssente nnyingi. Tekiriyo. Takusuubizanko mb'ojja kutambula ensi eno. Takusuubizanko nti ojja kubeera n'emmotoka nnyingi. Mb'oba ojja kubeera mu bulamu obulungi. In fact, wolokoka ng'oli mulokole akusuubiza okutulugunyizibwa. Kuyita mu nnaku. Omusumba yayambala akakanzu kamu akasuuti kamu. Katonda ye akusuubiza kukutuusaako the basic needs. Kuba nkyogedde bulungi. Ebyetaago. Oyambala, olya, olina w'osula. Okusiza ku Bible gw'olyoke. So binebisi waliwo oli atuuka nga n'omwana tasobola genda ku ssomero naye nga mukkiriza. Anti that is kituufu era sinakigaana. Nkugambye the basic needs. Ekirala ne kino nakyo kiyinza okuleeta abantu kye bayinza obutantegeera. Ekirala ekyo nkimaze ekya basic needs. Ekirala si buli mulokole nti agenda kubeera bulungi. Ekyo bakitegeere. Si buli mulokole. Wasenga buli mulokole yali agenda abeera bulungi. Gundi oli ojjukira essole y'omwavu n'omugagga. Teyandibadde mwavu. So kyo bakitegeere. Si buli mulokole wagenda baawo omwavu, wagenda baawo abalinamu ku ssente. Naye obugagga Katonda bw'atugamba si bwe buno ffe bwe tulaba. Si bwe kusula mu nnyumba matiribona, si bwe kuvuga emmotoka ziri zibayita ensajja, si kwe kubeera n'omukyalo omulungi. Ku ebyo byonna sitaani abigaba. Kuba nfuufu. Bwe mbulira ekiri mu Uganda eno wa mu nsi yonna yonna eky'obugagga ekitali mu nfuufu, ekitava mu nfuufu. Sami n'emmotoka ebizikola bivaawo. Babisimawa. Gold bamusimawa. Mu ttaka. Ate diamond. Naye. Kati ebintu byonna ebyo bye mwogerako obugagga Katonda bwe yatuga. Era nze ngina n'embala balowooza nti oli wabeera nga yalina emmotoka emukala yina 5 mbolo Katonda amuwulira. No. Ebyo teweetaga kuba mulokole bifuna. Ontegedde? Ekyo kimu. Weetaaga basic needs. Exactly. Basic needs Mukama z'akusuubiza. Ekyokusatu. Naakogera ki ekisoose? Oyogedde ku kisooka ekigamba nti oyogedde ku basic needs Mukama z'asobola okola ki? Z'atuwa. Ekyokubiri ne ŋŋamba walina obaawo omugagga n'omwavu. Era mu ekyo ne nnyonya ne nkugamba obugagga Katonda bw'atusuubiza si bwe buno ffe bwe twogerako. Era n'omala n'oŋŋamba nti obugagga Katonda bw'akusuubiza era bw'ajja okukuwa obeera ng'otuukiriza enkola ze bwe bulamu obutaggwaawo. Wano tuli bagenyi. Kiki eky'obugagga ekisinga. Ekyokusatu. Waliwo kye tuyita principles of oba bakiyita principles of money. The fact that tuli ku nsi, principles of money zikolera buli omu. Kubanga ensi mwoli era zirina okuzannyawo paati yaazo. Siba bakiyita principles of money oba principles okuntereza. Zikolera buli omu ne wataba mulokole. Kikyentegeeza nti omulokole w'omala okusaba Katonda. Kati oyo omukyala goŋŋambye talaba wadde akantu, talina wadde 10, akola ki ekireeta ssente? Ng'oggyeko okurisayizinga, ng'oggyeko okusaba
genda kiki ekirala kyokola genda Katonda omusabe era olina omusaba Mukama Katonda leero ngenda ku mulimu nsaba nfunire ba customer saba ebintu byange byenkola bino bifuluma ogenda okole principles of money ziriwa one olina okubanga olina kyotunda okufuna ssente ekyo tekiriiko sami mulokole mu kafiiri mu kuli muki either oli mu business either oli mugezi nnyo munneego oli consultant either oli ki ezo za nsi womala osaba womala okwegayirira genda otekese mu genda ogulewo omudaala ogwo Katonda wajja okukwera omukisa kuwuna ennyanya bazigule ziggwewo brother Sam yagudde wali akadala ka chapati bajja kujja bagule bajja zirya kwa Katonda waba tuwa omukisa tava mu ggulu najja n'agula ayitira mu Adde ayitira mu Chris ayitira mu Joan ayitira mu Edward okitegedde ekirala olina okubanga igwe kwa togenda kusaba Katonda mboobere obulamu bubeere butambule bulungi ninga olumala obusaba ogenda ne weggalira mu nyumba tolina kyokola oyagala kugenda abantu ekigambo ku street nomala noddayo niweba oyagala kugenda bwe ne tulina wadde passport naye nokkiriza nogamba Mukama Katonda nkusaba Mukama taata nfukamidde nkusaba okujjako mukyaki eno nze nsinga okusaba kituufu tukkiriza nsaba busabe Mukama nkolereyo ekyamagero wakiri oli kalajuze passport taliiye ebeere yange Katonda omukisa aguwa bali ready kale tumuleese Adde ayagala bagenda bweru bafune emirimu 5 tetulina budde bulijjo Katonda omukola ki omusaba omukisa aguleese waliwo nze asabe nnyo sirina passport waliwo okuyisa abadde tasaba agirina mukisa guzze bwatu tugobe ku passport so changiza nga kuyisa ali wali agirina let us be ready for receiving omukisa gwa Katonda okitegedde gwe togenda kubeera nga mu butuufu oyagala okyusa obulamu nituyina initiative yonna gy'otaddemu kyokka oli mu kuyayaana kukyusa bulamu oyagala magiki kyogere ku macanga nga bukimu kiteredde engeri Sami gy'asaba ennyo bintu byekole bwekozi nedde era abasumba babuulira ebyo babikomye si birungi gwe abantu nababeera ku kyaki okuva Monday to Monday bakola ddi singa obadde olinako oba wakale mu luvannyuma lw'olunaku bakola ddi ate n'obasaba ekimu eky'ekkumi kyokka ggwe omusumba okeera ku mulimu ku 6 n'ojja n'obawalankyawa n'oddayo ku mulimu bo basigala lwaki tobagambako nti mugende mukole naye ate tutuuka mu kaseera k'ekiweebwayo n'otega okitegedde so ekyo kibi nnyo kikyamu Sami waliwo byeyogedde era olw'ebyokuyiga byenjize nti Mukama bw'aba agaba ekisooka taliiko kiseera ataliiko ekyokubiri kyonna kyonna kyakuwadde weebaze nti alina byali mu protectinga akyalina byakulinzisizza Chris ayagala akamotoka naye mugabe nedda kati just imagine Chris senga bamuwa akamotoka nze musajja wange mulaba anti taddamu kujja wano anoonya ki anti ayinza awo Mukama naga sooka ovuga ezzugu sooka odde ku zzugu baali awo tutambula ffenna aleeta emmotoka ye exactly Mukama asaba kusaba nnyo adda ali ready kankubulira owanga so tukkirize tugaane mu kyaki mulimu tulina okukola ebyomu kyaki nga birina okubeera naye kutugenda mu byensi naddala nga principles of money tezisosola kati kankuulage ebya Kayisaali bya Kayisaali ebya Katonda bya Katonda Yesu we yali ali ku nsi yawaako ku musolo ekyo kimanyi era yatuma gwe yatuma gwe neerabidde bamunjijukizeemu awo oba yali ani n'amutuma n'agenda n'afuna ekyennyanja n'agenda n'akitunda n'afuna ssente n'ajja n'asasula omusolo lino kyatwala time
wadde kitegeeza ebikolwa bya Yesu byayimiriramu programu z'olunaku zakola ki zekwatamuko ono asooka waagendera afune ekyennyanja akitunde akomewo waliwo ebyayimiriramu so Yesu okumanya yali mwana wa Katonda yali asobola okugamba nze temuŋŋambe ebyo sijja gusasula kati waba yasasula kikyentegeeza nti saba toyina mulimu wasoma application ziwandiike zitwaleyo lema kubeera mu church mukama nsaba omulimu ebyamagero tebigenda teri kyamagero kigenda kuteeka mu sisita bulaaza toyina kyogenda kufuna mukama Katonda tagenda kuteerayo application omulimu tagenda soko sabe saba kulukunya application mukama ngenze kati ngenze oli ready wasoma ogenze okoze kyoyina okukola ekitegedde kankwe n'ekizampa endala Yesu bwe yali awonya ono omwami eyali omuzibe gwe yasanga ku gundi yasobola omukwatako obukwasi namugamba gwe naye manyi yakola yamugamba kwata enfuufu wandulamu amalusu siga ku maaso kitegeeza oliwo ekikolwa ky'oba olina okukola okategedde n'amugamba genda onaabe kitegeeza okafunye kentegeezaawo okujjayo nti oyina initiative gy'olina okuteekamu waliwo omuwendo gw'olina okukolako oba gw'olina osasulira weebale Sami ebintu gambe ebyo simanyi oba abalokole baffe babigoberera naye kirina ekifaananyi kyesiigira nti mu nsi mwe tuwangaalira nze ni musajja bukozi wa mikolo era mpita babrother ne basisita bonna bajja okutuwagira obuufu obwo kubanga ate tujja okukwata akasente naffe tukuwerekera ogende naawe ogabe eriwa okole charity mu kukwata emikolo eyo ba mu events management omuntu tutuse ne kuseribuuza omukolo gwe batugamba otuwa wanzikiriza ki nti mulokole nemukuba enduulu njagala ogezeko ba service providers nga baaba basatu lwaki mugambawo muganda wange ogamba otya gama obulamu bugamba ki muganda wange mukama waffe yeebazibwe amiina taata kakati ninayo omukolo nga 15 simanyi oba wooli 15 kankebere wano ejaba Saturday wendi kati omukolo guno tugenda kubeera ku church Sumba ayinayo omukolo gwateeseteese gwa bulazi omu agenda kugattibwa biki ekigambo kyazzaako balokole lwaki kati gwe ngamba lwaki mukiina mutyo kiva ku ki lwaki mbadde nkubuuza ebyo ebisembeyo mu programu eraawo tutuuse ne tubeera biased ku balokole olw'okubeera n'obukkiriza obutaliiko bikolwa nti okimanyi bulungi omukolo guno gwetaakamu akasente focus egenda kuwa service ya bwereere of course naye nojja mu bukkiriza bwo focus n'ogiyita ne muteesa nti mukakadde nti ye brother nasooka kusimba kasatu oba nja nsanvu anti muzeetaga mukwatedde oba nja nsanvu bulazi omukolo gutuuka okanyamuyita muganda wange nanti ennaku ngaze mukama ajja tusobozesa katusabe okategedde Sami nkategedde mukama ajja kukola ki tusobozesa kakati kiri kyogambye nti bannaffe abalokola abamu balina nnyo enzikiriza eri eriko ebikolwa ebitono n'ekyo kiva eri kiva mu bataata baffe bano be tuyita abalungamya gye kiva batya okugamba abantu amazima because wanaagamba abantu amazima tagenda sigaza bantu obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu
gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ate baagala bantu bajjule bakwate eriyo view nga bajjudde bati okategedde Mukama ajja kusobozesa Mukama ajja kusobozesa niye omusajja wa focus yeetaaga ssente ze genda okole ejo genda okusanga chance ajje omusajja ajje from nowhere agambe njagala services zo ofune ssente osasule focus omukolo gutambe okategedde kati ebintu bino sisuubira nti bizibu sina kye naayogedde kizibu byonna bya bulijjo okitegedde naye kati ekizibu kye twafuna kwe kulowooza nti yes tukolerera ggulu era sikiwakana ffena tuli mu lutalo naye tukyali ku nsi so n'ebyakalisaali tulina obikola tubifeeko tewali nsonga Sami nkwagadde nkwagadde tewali nsonga ebyomwoyo byotukalisaali byomwoyo genda mu mwoyo bwotuka mu byensi kola ebyensi kasaali byanga tebikontana bwe tewali nsonga bakuzuddemu kansa gw'ate agamba mbu sijja ebyensi bikola sijja eddagala nodda mu church bunodda mu church tekisoboka Mukama Katonda takolanga byamagere bwe bityo ekyo kikyamu genda ofune eddagala ddayo osabe saba Katonda ajja kuyambirayo okitegedde kati ebyo kyogambye si gwe asoose okukiŋŋamba kati nno gwe nno muteesa n'akakadde waliwo abatayagala kuweerako ddala bulaza nyamba munange Mukama tukuŋŋaana ffenna tukuŋŋaana ffenna n'eddola nkolerayo kakeeki Mukama ajja kuwa omukisa tetuganya omukisa era tugwetaaga naye ate nze gw'oyisa okukola nange guno gwe mulimu gwange gwensabiramu Katonda mpa omukisa wakiriko jangu ng'oyogerera mu bbeeyi entonotono naye nange omukisa nyina gusanga awo kati Katonda mmusabye ampa omukisa andetedde Sami ampe ku ssente ntereeze ebyewaka kutolaba mbu kiba kikyamu ali mu kunsabira mukisa kikyamu naye kiva wali kuba no eyenjiri eyakukyamuukirira mu butuufu tetuganye Katonda akola ebyamagero naye nkugeye Katonda ekyamagero kijjira muntu yeetegese olina okuba nga weetegese wekijja nga teweetegese wekijja nga teweetegese ekisooka kisobola okwonoona kiki kyenkugambye Kristo akaabira kamotoka omwana najja nga Kristo talire n'afuna Kristo tugenda mufiirwa ebyo Katonda abiraba okitegedde ekyokubiri wekijja nga teweetegese omukisa guba gufiiridde bwereere very true
ontegedde era gukuyitamu buyisi buyitamu buyisi era ali awo yeetegese ayinza okugufunamu okusinga ggwe n'agubaka kati kyolanze njogera nnyo ka statement kano oba onneegendereza nti by'olina okukola bikole by'otayinaako control osabe Katonda ajja ebyo byokka by'osobola okukola bikole woba osobola bw'oba osaba kapoloti manya kapoloti olina okubako kyokola ekiyingiza okusobozesa okukaba zola omwana ankubidde ku makya ankubidde nga sinampeeza audio ali mu kiyumba eyo naŋŋamba Sami weebale nnyo okuweereza ndi mugaye naŋŋamba naye njagala kutandika bintu bya baking kitegedde nga ine enamba gyansaba yala ŋŋende mbisome njagala kati omukulu oyo antegeeze manye sente manye ki ndabe engeri gye nsevinga nsome so that mbitegeera nsobole okufuna either mbyekolere oba nnoonye omulimu kinsanyusizza nnyo kubanga ateekesa mu nkola yeesibya Katonda naye okuteekesa mu nkola nakyo kirina okuba nti wadde omulimu agwagala gy'alima ebya ayagala vaayo alina okwetegekera soft landing wano nga wasaba Katonda amuyambe naye gwe n'obeera eyo bw'osaba Katonda kukuyamba oyagala musajja tonaaba tosenya tosanirira nviiri bukatonda agenda leeta bbaawo yogera ne kwayagala omukazi ayagala omukazi oyagala mukazi tokola toyoza siba ku kyaki teweefaako mu butuufu mukikazi wani muwala wani agenda okwegomba Sami nsaba busabi ebyogerwa biba bingi era tusobola okuzibya nga twogera nsaba olwaleero puroguramu eno ekome wano omugoberezi waffe ku Unique Media nali ku Focus TV nkusaba nti subscribinga followinga sharinga tujja kuleteranga episodes zino ez'enjawulo era tugende tusumuseeko naffe ku bigere tulete ku bantu era ab'enjawulo okwongera okuttaanya ku nsonga bwe ziti ngera byo tukola mu ngeri ez'enjawulo Sami nsaba Mukama Katonda akunjagalire olokokadde era bwe tuva ku seeti eno tubeere nga tukitereeza onaba mulokole tunaddira tugenda kuba tukitereeza Chris namunyonyodde buli ekyokukola tuva wano oba otya bazadde nsaba Mukama Katonda abanjagalire tusinkane mu episode zaffe eziddako leka nakasembe watunajjako Chris bye jako okimanyi nti nno jako Chris ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.